Eyaliko Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Dan Mulika ate avuddeyo bubi nnyo ne Mwami Yosete Wabulwa eyavuddeyo n'akwata ettaka n'aliwa abataka. Kyewuunyisa ne mu njogera nti ettaka lya Buganda ate abataka ne Museveni yena abawa abataka kyokka nga be bataka ba Buganda. Kyewuunyisa nnyo kituleetera okuba nga ne tayita eyo tebakyagigwanira gibeeramu kubanga be bataka ate bagende ewa Museveni ayina otutaka yajja okwesenza obwesenza ate abawa ettaka. Biswaza nnyo Baganda baffe naye twongera bajjukiza n'obategeeza nti olukwe luno olupange olugenda mu maaso n'okuba nga lupangibwa lwonna bijja kuggwa. Bo bayinza olowooza mbu tebiggwe, bayinza olowooza mbu bigenda kukomawo, bayinza olowooza nti kaakati kiwedde baabawadde kiwedde. Naye twongera obategeeza n'okubajjukiza nti buli kimu ekigenda mu maaso wano mu Buganda, buli kimu ekigenda mu maaso okulaba nga boonoona basaanyaawo bajjawo twongera mu maaso n'obajjukiza buli kimu kirina entandikwa ate n'enkomerero yaakyo. Bino tebigenda kukoma just nti bigenda kukomaawo, bigenda kusigala bitambula suri. Naye Baganda bange, mikwano gyange, twongera obategeeza tujja tuuka gye tulina okutuuka. Abantu bangi nnyo bavaayo ne bakola ebintu bino ne babyogerako, abamu ne tubirekaawo naye ng'ate ekiri emabega waakyo oluusi kiba kinene weewawo tetukirabirawo naye nga pulaani eba nnene era pulaani zijja kusattuka. Bwe nali nga nnyanjuluza mukulu Charles Peter Mayiga Ssaalonga Mulengejja nti si musajja Muganda, ebyafaayo nabireeta ne mbiteekawo. Era ne nkugamba kitawe ne mukubuulira, bwe mmala mukubuulira ne nkunnyonnyola Abaganda bye baluwa muganya okutegeera. Buli lw'osanga omuntu ng'akutta omuggo ng'agukozesa ng'ekyokulwanyisa oba ng'akabonero, oyo abeera musajja muki, ensibo kwebeera ya Munyarwanda. Mugula bulungi nnyo. Alright. Kati bwe namala okwexposinga omuntu ono kankuddizeeyo abadde bajja bangoberera ebbanga lyonna bwe namala Mayiga teyayogera ku kitaawe ng'ajja mu Buganda teyamwogerako. Bwe mmala mu exposinga n'ezija ekifaananyi kya kitaawe n'ekyannyina eky'embaga nga kitaawe akutta omuggo, waayitawo emyezi 6 Mayiga n'akonfaminga nti kye nayogera ye kitaawe. Eno eposti gye yakola gikola ennaku z'omwezi 26 Desemba 2021. Kati gwe yakoze komenti ng'onvuma nga tomaze kusoma ki kye mbadde mpandiise na kiri mu kifaananyi, gwe sibwe gwe tugamba nti okootakoota mugaalo monde. Eyo posti nze nagikola namala mu exposinga n'abyepostingira. Lwaki mu bulamu bwe yali tapostinze? Lwaki mu bulamu bwe yali tapostinze namala mu exposinga n'alyoka postinga? Lwaki namala mu exposinga n'alyoka postinga ebintu bino? Obira bulungi nnyo? Birabulungi nnyo. Kati gwajja mu comment section nga kyogerako tokimanyi, saagala oddemu kwonoona datawo ng'oyogera ebintu bitakwatagana. Kubanga ekifaananyi okirabye nga tekikusanyusizza naye nga nze nkikulaze, saagala oveeri okomentinga ekintu kya kisiru kubanga nze kye mba nkoze mba nkimanyi bulungi nnyo. Omulaba omusajja oyo ekitawe wa Mayiga ne nnyina wa Mayiga. Omulaba bulungi nnyo. Oyo ekitawe wa Mayiga ne nnyina wa Mayiga obala bulungi nnyo. Tuvuddewo. Kati bwe tumala okuvaawo kanzire wali wenkugambye nti Omuganda yennyini bw'alaba ng'ekintu kigenda kubeeramu obuzibu asooka n'akivaamu nadda ebbali. Kati bano batamanya ŋŋamba bataswala baafuna omukisa ogwo nti Abaganda balina akafansonyi bava mu kintu. Obuzibu bwe bajja Abaganda mannya n'Abanyarwanda ne bajja ne bayingira mu sisitiimu y'emberezi gye tulina. Bwe bamala okutuuka ne batandika okuteekamu ensobole zaabwe kye tuyita recruitment oba recruiting. Ssaalonga Mulengejja Wasanya n'alicruitinga abantu be omuli abalangira, abambejja, abasajja b'amasaza, ab'amagombolola ku byalo buli wamu n'alicruitinga abasajja be Abanyarwanda. Muno wattu abazze bangoberera Wasanya Kawuli Charles Peter Mayiga n'alicruitinga n'abataka ne Bakatikkiro. Entale zibadde mbika ku nsibuko n'obuvu bw'ebika ng'abazzukulu bakaayana
ng'emisango tegiva mu kkooti ya Kisekwa. Naye njagala kutandika ndokuvire ku ntono lwayo otegeere bulungi nnyo. Nga njagala kusigira ekifaananyi kino. Oli okolaba ekifaananyi kyabadde Mengo, akatambuwe kaba kagenda otandikira. Abadde bangoberera emyaka 6. Mubadde mukimanyi bulungi nnyo nti ebika bibadde mu kati abagaka okukayana nga bikaana ku bajjajja bataddeko obuteesi ne bakatikkiro ebika ebyo. Era bakumekereza nga abataka g'ebika bakoze ki bagatunze. Kati gwe tekikwewuunyisa abataka nsi bennyini Museveni bye yakozesezza okulya mu Buganda olukwe. Kuba nagamba Museveni yakolera mu sisitimu yabaawulemu bafuge. Baawulemu bafuge otya. Kansoke kukinyonyole. Nazzi kuno omuzungu okwawulamu ensi yonna yafunanga abantu basanze nga batudde wamu n'atandika bateekamu olutalo olubaawula buli omu n'amukwasa ekyokulwanyisa yeekuumise. Bw'amala omukwasa ekyokulwanyisa yeekuumise nga amaze obbaawulamu bw'abateekamu olutalo olwo era yalukumamu mumaliriza nga mwekubye ye najjanga ate mutaasa ataasa. Naye nga already emmundu z'abawadde ye kampuni ze zikola emmundu ze zifunamu. Bw'amala obbalwanya ate najja n'afuuka omuki mutaasa. Kati ne Mayiga kyakola ne Museveni kyakola. Njagala bategeeza nti omukyala Joyce Nabbosa Ssebogwawo yaliwo ku mulembe gwa Ssekabaka Muteesa era Obote n'Abangereza gwe baakozesa okutta Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa. Information mu archive mweri n'omukyala waali era tabyewakanangako baakikola n'omukyala Sekanyo. Era nakati y'omukyala y'omu ayimiridde mbigere ebyokusaanyawo mutabani wa Muteesa aliwo ku Namulondi ssaawa zino Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II. Omukyala y'omu eyatta kitaawe ye mukyala y'omu yayimiridde mbigere by'okutta omwana. Ompulidde bulungi omukyala y'omu eyali mu lukolo okutta Ssekabaka Muteesa ye mukyala y'omu ali mu lukolo olw'okutta mutabani wa Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II. Kati ekyasusse okukola kwe kwawula mu Buganda n'atolako abataka ne Mayiga n'asigaza administration. Kati Mayiga ekyabaddewo jjo akimanyiko bulungi bali abantu aba bamukolera emirimu emengo. Mayiga akwasaganya political wing. Ne mukwasaganya political wing yali yamala dda okulikulutinga abataka abakulu b'ebika n'ab'obusolya. Ono Nabbosa y'omulimu gwe kutwala abantu bano batwala wa Museveni ng'abadde akikola. Yensonga lwaki nti ekintu ekyo bwe kyabaddewo ng'Obuganda bwe tukimanyi nti singa ekintu kikolebwa nga tekiri mu bulambulukufu ng'olukiiko lwa Buganda terukimanyiiko olukiiko lw'abataka terukimanyiiko kiba kitegeeza nti Mengo administration olukiiko olufuzi luba lulina okuvaayo okuyisa ekiwandiiko ekiraga nti ebyagenze maaso wakati wa Museveni n'abataka abatonotono Mengo tebinaako mutwe n'amagulu era tekkiriziganya nabyo. Njala kubuuza muganda wange ali wano walabyeko ekiwandiiko kyonna ekiva mu Bulange Mengo nga kivumirwa Museveni ekikolwa kye yakoze? Walabyeko ekiwandiiko kyonna ekiva e Mengo nga kivumirirwa ebikolwa Museveni bye yakoze? Tekiriwo. Lwaki? Olw'ensonga nti onaddukanya political wing yali kulutinga abataka abo ne bakatikkiro saako n'abalangira n'abambejja ab'ebicupu byabaliwo. Kati kansoke nkunyonyole katono. Abataka bonna amannya agaasomeddwa ge twafunyeeko ne ge tutaafunyeeko nkugamba abataka tebaweze wadde 20. Tulina abataka abakulu ab'ebika bajjajjaffe bali 5 mu abamu 2. Bwe kuba kwabaddeko abantu bali 18 ku 2 abasigadde babadde luddawa. Kati kando kuvire ku ntono. Wetwogerera olwaleero bajjajjaffe abataka abakulu ab'ebika abasukka mu 32 abamu tokyasobola banoonya we bali kudduka n'abalala baafulumadde eggwanga balira ku nsiko. Nkiddamu bajjajjaffe abataka abamu ab'enkizo abaagaana okugendera ku bikolwa bya Museveni ne Mayiga abamu balira ku nsiko abalala baafulumadde eggwanga nga baagaana okukolagana ne Mayiga
ne Nabbosa Ssebugwawo balira ku nsiko awo tuvuddewo kati kiwandiiko mbagala tebakitaddewo era tebawakanyiza kigenda mu maaso wabula ye Ssaalongo Mulengeja yeefudde bize omukolo bwe gwabaddewo ye yeefudde bize nti teyabaddewo mbu yabadde agenze Wakiso ku district ng'agenze okuggulawo olukuŋŋaana oluvumirira ebikolwa by'okutulugunya eddembe ku lunaku lwe lumu olwo ngeri yamuyise yenkweze nga Matiya Lwanga Bwanika chairman we C5 owakiso yamuyise saagala ogambe omwana asala omugambo sisala mugambo nkuwa information ono abataka babadde Mengo ye nga ali Wakiso wulira. I am concerned by what we witnessed during the NRM primaries, the violation of human rights that we witnessed. That can cause problems for the country, big, grave problems for the country. If party primaries are that violent, what will happen to the national elections? So the culprits must be brought to book. Those responsible for the violence should be investigated, arrested and charged, as the law stipulates, as the law says. Kati omwami mu meeting eyo yabaddemu okwebuzaabuza okwejjako kizi yabaddemu baggulawo program Wakiso ey'okulwana eddembe ly'obuntu wabula ali mu Buganda mwayogera Olungereza naye ng'ekinyusi ekya human rights akitadde ku kinyusi ekyabadde mu buvuyo obadde mu kulonda mu kamyufu ka NRM abaana Abaganda abali mu makomera abaggiddwamu amannyo abakubiddwa abasaliddwa n'abaziikiddwa aba national platform n'abantu mu nsi yonna mu Buganda batulugunyiziddwa nga teyaboogeddeko wabula ekinyusi yakitadde kukubagana okwadde mu NRM awo nvuddewo saagala balwisaawo nnyo mutegedde bulungi nnyo. Lwaki njogera ekigambo ekyo Abaisiraamu munansonyiwa ngenda basaba nkozeseeko ekyokulabirako teri muntu yenna atali Muisiraamu asobola teeka mudaala gwa katabani kazzukulu ka Dawudi okuliraana omuzikiti tekisoboka era teri Muisiraamu asobola kuliraana muntu yenna ng'alunda kazzukulu ka Dawudi oba okafumba omusiraamu n'akategeera ekyo giba miwunyo zibayita embooko zennyini. Kati mu bwenyi bwa Bulange obatadde omukolo ogusaanya Obuganda mwente mutayisadde ekiwandiiko nga mutudde mubate mukolagana mutamanya ngamba kusuula Buganda ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Kati awo njagadde bawa ekifaananyi ekituufu mukitegereko bulungi nnyo. Bwe mmala bawa ekifaananyi ekituufu ebifaananyi ebisinga obungi mwabitegedde ngenda biba wabula kansooke mbawa information eno tugende mu maaso. Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri nkulamusizaako nnyo taata mwe kansooke toli bulungi wadde manyi toli bulungi. Nsaba okukuloopera ensonga zino nazisiinyizaako ku lunaku olwokutaano olwa wiiki eno gye tukuba amabega ne nkuloopera ne nkugamba nti nno we twagerera essaawa zino waliwo ebikolebwa mu Buganda by'otamanyi nga babikwese ne mbikuloopera akatambi gye kali nadde mu t-shirt ya kivuuvu kala ya kivuuvu gye nabaddemu awo ndowooza nayagadde nkuloopera ensonga ezo ne lwali ndowooza lwessande olutuufu okukuloopera kankuloopera ensonga zino oziwulire bulungi nnyo. Abantu bano wammanga beekobaanya okusuula obufuzi bwo n'okusuula Obuganda ngera bwe nze mbakuloopera omuli Ssaalongo Mulengeja Wasanya Kalolo Charles Peter Mayiga Mutamanya Ngamba Omutolo David Wasajja Apuuli saako Agnes Nabaloga ne Saala Kagere n'abantu abalala. Wetwogerera essaawa zino mu biro biwali oli mu kusoomozebwa okw'amaanyi ng'okyaddeko ewakasujja gye baatuka okutwala bakuwaŋŋangusize Namibia ne tukuba emiranga egitakungula saako n'enduulu ezitagoba babbi kumbe zaali zitaasa bulamu obwo. Abantu bano baakola obuvuyo bungi nnyo omuli okuggyako obuyinza bwo ne babiteeka mu bupapula nga bakusiba endippo nga tokyasobola kwogera kigambo na kimu. Wabula mu ndippo ze baakusiba kwe kuggyako obuyinza okuba nti weesalirawo ku kittavuukyo n'ebiwandiiko by'olina okusayininga era baakuggyako obuyinza obwo mu Luzungu kye bayita powers of attorney.
wetwogerera essaawa zino kyobadde tomanyi nti omukyalo musimbu Agnes Nabaloge yeyita Bulubugawo. Wetwogerera essaawa zino bammagirawo yafeesi namba Mbulange Mengo yafeese nga yegenda okwasaganya obuvunaanyizibwa gwe nnyini mbuwandibadde okolaki otwala olw'ensonga nti bano bawandiika dde ebbaluwa Vomwange ne bagiweereza era nga asaba okuloopera nti essiga eddamu zirimanyiiko ku bbaluwa zonna eziwa obuyinza Nabaloga ne banne okuba nti baddukanya emirimu Bulange Mengo. Kandi okuvire ku ntono. Nabaloga ono omusimbu eyita Lubuga woofiisi gaggadde ejjudde buli kimu ekyetaagisa mwagendanga okuddukanyiza emirimu gyonna ey'obuvunaanyizibwa bwandibadde obwa Ssaabasajja Kabaka era nga weeri ekyo kikuliko nti okusala kigambo era nga Saloga Mulengejja wasanya Kalo Charles Peter Mayiga akimanyiiko bulungi muganda we Sara Kagere David Wasajja n'abantu abalala bamanyiko bulungi nnyo okukola emirimu egyo. Njagadde okutegeeza ensonga ezo nazo zimanye bulungi nnyo nti bali mu kuzikolako. Tugenze mu maaso. Mukowere erimu n'ebbaluwa yennyini gye nagambye Abaganda ku Lwokutaano nti temwewuunya nga muwuliddeko nti Ssaabasajja Kabaka tali mu mbeera y'ennungamu yakuddukanya bwa Kabaka ng'era bulina kuddukanyizibwa ba trustee. Nkiddamu ebbaluwa nayo yafuluma era neesayiningibwako kuva mu ssiga eddamuzi ng'eno eteekawo olukiiko olwabo bakalabalaba abagenda okuba nga baddukanya obuyinza bwa Ssaabasajja Kabaka ba trustee. Ng'era ebbaluwa eyo eraga bulungi nnyo nti Ssaabasajja Kabaka tali mu mbeera eza bulijjo ez'abantu tasobola kuddukanya kintu kyonna naye ng'ekyo kikyamu kifugwe fufulu olw'ensonga bazze bangoberera nga munninnya Kagere mbadde njogera ku nsonga ezo nti bano abasajja bali batandise n'omusomo gw'okusomesa abantu ku ngeri ki omuntu gy'afunamu akajja bangu nga simanya ayise bizibu ki era programu eno enjikuba wadde ekyagenda mu maaso wansi mu mmeeza kati ezo ebbaluwa zaafulumye era weeziri mumpulira bulungi nnyo. Kati mu nsonga eyo bwetyo nga mumaze ojjuulira bulungi nnyo wulira ensonga zino wammanga. Saloga Mulengejja saako ne ttiimu ye bebakola emirimu gy'okukyankalanya Buganda n'okukola buli kimu ekyetaagisa okusula nsi Buganda. Mukoze emivuyo mingi nnyo gye mutuuse okuba nti n'olulyo olulangira mulukyamizza lukola ebyalwo. Wetwogerera essaawa zino abataka bonna be mwalabyeko bonna abasinga obungi baliko akabuuza era nsowole eziwedde emirimu. Ssaabasajja Kabaka nsaba okuloopera mu lukuŋŋaana olwo Nyando mwe yaweredde abataka ettaka saako n'ensimbi enkalu. Nsaba okuloopera ensonga zino nziwulire bulungi nnyo. Abalangira abakulu ab'emituba saako bannaalinnya abantu bano nabo bakiikiriddwa bulungi nnyo era bimala okukiikirirwa bulungi nnyo wattu Nyando Yosofeeri n'abawa ensimbi miliyoni 22 nga zino za kutegeka kigango kyabwe mu mwezi ogw'omunaana ogujja. Ensimbi zo bazirinda mu kittavvu kyabwe miliyoni 22 za kutegeka kigango kyabwe oba zotuyita olusiika era mu mwezi ogw'omunaana ensimbi zino bazirina bulungi nnyo era zibali mu ndyanga. Tebaakomye okwo mu kwetema amaganzi wattu nga basagambizanga bakimezezza okw'omusana. Abalangira abakulu ab'emituba saako ne bannaalinnya munnange baakubye akaama sebajja okwota n'omugamba munnange n'ekigango kyaffe gye tutuula kitono nnyo kikyatumala ate era kikaddiye. Tukusaba munnange otuzimbire ekigango ekipya. Nyando Yosofeeri n'agamba nti bw'olaba abali mu nju bakuba enduulu kitegeeza nti we mbatuusiza babayidde kati nze munonozi bwabwe. Nsaba okukolopera Ssaabasajja Kabaka nti Nyando yakkiriza okubazimbira ekigango ekipya ekyabalangira n'abambejja abalangira abakulu b'emituba ne bannaalinnya n'abantu abalala era ekigango kino Nyando yakkiriza okizimba bulungi nnyo era nakyo jja kyulirako nga bakitaddewo okwo tuyita okulya enkwe mu lukwe mu Buganda.
ekyo nakyo nkikuloopedde okitegeere bulungi nnyo. Bwe mmala okuloopera ensonga ezo, amannya ag'abataka abaagenzeeyo agamu oyinza okuba wagafunye bulungi nnyo, naye kansooke nga mpita mu katambi kano owulyemu ku mannya gano g'owulidde, naye nsaba buli muntu yenna agenda okuwulira amannya gano osooke wekkaanye bulungi nnyo abataka bano amannya ge basomye. Bo amannya g'ogenda okuwulira be bataka, be bamu abaagenda e Namibia n'abo baasigala baali bakkiriziganya ne Museveni. Naye abantu bano baliko ebibuuzo bingi nnyo. Ekyo nga nkimaze nababuuzizza Museveni mwamuwadde ki okubawa ssente ezo, tebakyogera. Kati gano ge mannya njagala mugawulirize bulungi nnyo. President wa Uganda welcome to Museveni. Sebo abataka bajjajja abakulu abali wano balina essanyu lyasusa okulabako era mutaka kya Ddondo Kasirye Mbugeramula omukulu w'ekika ky'Envuma. Naye sebo waliwo n'omutaka Kasujja Kyesimba omukulu w'ekika ky'Engeye, n'omutaka Muteesasira omukulu w'ekika ky'Engo, n'omutaka Walusimbi Mbibazaankya omukulu w'ekika ky'Ekkonde, n'omutaka Lwomwa omukulu w'ekika ky'Endiga, omutaka Nakibule omukulu w'ekika ky'Ekinyomo, omutaka Muyige omukulu w'ekika ky'Ekkobe, omutaka Mutasingwa omukulu w'ekika ky'Embwa, omutaka Mukalo omukulu w'ekika ky'Enjovu, omutaka Mwoyo omukulu w'ekika ky'Amazzi g'Ekisasi, omutaka Kyeyune omukulu w'ekika ky'Ennyonyi Nakinsige, omutaka Jjabulungwa omukulu w'ekika ky'Ennyonyi Namumoona, omutaka Luwonko omukulu w'ekika ky'Ekiwere, omutaka Namuguzi omukulu w'ekika ky'Empologoma, omutaka Kikwata omukulu w'ekika ky'Enkejje, omutaka Kitanda omukulu w'ekika ky'Enjaza, omutaka Kibondwe omukulu w'ekika ky'Ensuma, omutaka Nankere omukulu w'ekika ky'Emmamba Kakoboza, omutaka Aweesano omukulu w'ekika ky'Ennyonyi Ngaali, Ssaababiiki ow'Essanje akulira abalangira b'Essanje, omutaka Kijje akulira ekika ky'Empeewo. Ge gamannya ge nasobodde okufunako ku bataka abasobodde okubeerawo ku lunaku olwo. Kati wano we wali okulya n'okkomba essowaani, okuggyako omululu, okweyagaliza n'obutasiima, era n'okwonna obulombolombo n'ennono bwa Buganda. Nkimanyi bulungi nnyo Obuganda gye bwatandikira n'okutuuka olwaliro abataka muli bankizo nnyo. Mu nsi yaffe muwawa nga bwe lyeyitibwa mu myaka emikadde nnyo, saako n'abo abaasangibwawo abalasangeye. Olutuula lumwatuulamu okukuŋŋaanya Obuganda okubeerawo ku luguudo olukimbakimba okufuluma eggwanga olw'Entebe mu kifo kye bayita ennono gye mwatuula okukkiriziganya ensonga zino, Obwakabaka Buganda ne butandika okutojjera saako nammwe abataka. Nga mukimanyi bulungi nnyo nti mu magulu mwe baagezaako nnyo okubeeyambisa okusaanya Obwakabaka bwammwe ne mugaana olw'ensonga nti muli bataka nsi. Naye kineewunyisizza olwaleero kwe kuba nti abataka nsi bagenda bajaabulukuka mu nkola yaabwe n'endowooza yaabwe ey'emirimu, nti banafuye nnyo mu bikolwa mu kulowooza ne mu butalowooza, nti tebasobodde kusoba byafaayo ate bo ne beejaabulula batya. Tosobola kuŋŋamba nti omusajja bajjajjaffe be bayambako okujja mu buyinza obutamanya ŋŋamba afutubadde ku Uganda ne Buganda, nga mukimanyi bulungi nnyo eyeeyita kankiddemu emirundi 3, eyeeyita omunyankole nga si munyankole munyarwanda, nga ne gyagamba gyasibuka Obwakabaka yagaana obbozaawo, atuuka atyo bategeerera bagambe nti kati mmwe abataka nsi
ate mulina genda wa otasatwa jokota musabe ttaka. Statement njiddemu. Omusajja yeyita omunyankole nga si munyankole yagaana okuzzaawo Bwakabaka gy'ava. Mufuna mutya ekinyegenyege ne mulowooza nti mwabaagala nnyo nga ye gy'agamba gy'ava Owakabaka yagaana obbozaawo kubanga si waayo. Naddira mmwe abanaabuufu okubakozesa ne mweggyako obuyinza n'ekitiibwa kyammwe ne mukimukwasa. Kati yafuuse omutaka ate gwe mulina okusaba ettaka. Nyongera obbajjukiza bajjajjaffe nga nenna bwe gisi mufungize bye mwakoze byonna mwabikoze nga mmwe abantu. Waliwo kye tuyita obuntu nti nze kye tuyita personality wabula nga tuyita mu buvunaanyizibwa obubaweebwa okukulembera ebika eyo mwakoze ensobi. Mu Luzungu bagiyita era lwaki. Mwe mwaddidde obuntu bwammwe kye tuyita personality ne muzikulembeza ne mweggyako obuvunaanyizibwa bwammwe responsibility saako obulombolombo n'ennono ne mbweyambulamu ne mutuukiriza ebigendwa byammwe ng'abantu. Byonna bye mwakoze mwabikoze ng'abantu abeeyagaliza. Lwaki? Njagala ompulirize. Kozesa omutwe gwo nga togukozesa kusala kkubo na kwebaka ompulirize bulungi nnyo. Kye tuyita obuntu that is personality. Mu personality omuntu oyo abeera ne responsibility obuvunaanyizibwa. Kati obuvunaanyizibwa obw'okuba nti bajjajjaffe n'obulombo baabweggyeko ne bakozesa personality yaabwe wabula nga beeyazise ofiisi eyo okufuna ebyabwe ng'abantu. Akitegedde wandiikawo nti okitegedde. Omanyi njagala nkunnyonnyola ebintu bino ng'abannyonnyofu bagenda ekunnyonnyoka ebinnyonnyoko ne bategeera. Njagala oŋŋambe nti saagala genda mu maaso nga sirabye comment 5 nga zigamba kyogedde tukitegedde. Oyo omu akitegedde. Njagala abantu 5 nga tukitegedde kuba saagala kuvano nga siku nga totegedde. Abo bana bakitegedde. Sister Rosemary kono yakitegedde. Bakitegedde bulungi nnyo. Kati muzzukulu wa Buganda Omuganda yonna gy'oli bw'omaze okutegeera kye nkugamba nti bali baakozesezza obuntu bwabwe. Obuntu bwe bwagenze okukima ebyo so si buvunaanyizibwa obwabaweebwa. Lwaki? Buli mukulu w'ekika yenna eyabadde awo alina yafeesi, alina n'ensibuko y'ekika gy'akulira ewali ettaka lyasobola okukolerako emirimu gy'ekika nga ye omutaka. Oba otegeera buli kika ekyakiikiriddwawo eyakikiikiridde alina ekika ekyo gye kisibuka kirina n'ettaka ne bwe ba eka emu ery'ettaka lye ettaka ly'ekika gye kisibuka. Mwagala kyusa bulombolombo n'ennono nti ebika byonna bigenda kukuŋŋaanira awo mwafunye ng'abantu ba individual. That is wrong. Eyo yabadde enteekateeka yammwe ng'abantu. Tekiikirira Baganda, tekiikirira bazzukulu ba Buganda, tekiikirira Bwakabaka bwa Buganda. Y'ensonga lwaki ne bwe mwagenzeeyo teri wadde ebbaluwa yavudde mu yafeesi oba yavudde wa Ssaabasajja Kabaka Ssaabataka. Tewali wadde ebbaluwa yavudde wa mukulu munnammwe Ssaabataka Ssaabasajja Kabaka nti abayozaayoza olw'okutuuka ku kkulu eryo. No, kubanga kiri kyammwe ng'abantu abaluvu mwaddidde personal interest, okwagala kwammwe ng'abantu abalya mmere nga temutunulidde kika, temutunulidde bazzukulu, temutunulidde Buganda. Mmwe singa abazungu abajja okusanya Obuganda baasangawo mmwe singa Obuganda weebuli bwandibadde tebuliiwo. Kata wenjagadde Abaganda bategeerere bulungi nnyo ensonga eyo.
bwe mala okutegerebwa bulungi nnyo Omuganda yandibadde abuuza tugenda kuddamu tutyo beesiga mu kuddukanya amataka g'ebika n'okulambula abazzukulu kubanga obulimba ko mutudde obubbi ko mutudde mbuuza lwaki bwe mwagenda okutindigga olugendo okugenda okunoonya mutaka munnammwe omukulu Ssaabasajja Kabaka e Namibia mwatugaba babakomya mu kkubo ne mutugaba mugenda kuva mutuwa alipoota namutayiika alipoota yabulira mu kkubo erigenda emugga nakatetuukanga ani mulimba kuffe nammwe ani yabakwata ebigere butatuwa alipoota era bwe mwavayo nga mutegedde nti mutaka munnammwe omukulu atambulirako ensonga za Buganda akomyewo mwali mututteko obudde ne munoonya mutaka munnammwe Ssaabasajja Kabaka ne munnyonnyola ensonga ezaaliwo temukikolangako kati bakulu mulowooza Abaganda abalala mu kiti ki awo tuvuddewo nawo njagadde mutegerewo bulungi nnyo kati katusooke tugende wano